يقول الشيخ ناصر يلياد فونول التكيريو متيسير كريم الرحمن يقامت فعلا من يا محمد أن تركهم اتباعك تابان توكلك يوكو غبريرا okulonda amazima ne basalawo balonda obukyamu laisu dhahibina ila haqqin tebagala bituufu tebagala mazima yaarifunahu tebali nti balina ekituufu kyebekutteko kyebagoberera wala ila huda tebalina bulungamu bwe bwekutteko nti aa bali bwe batyo olw'obulungamu bwe baafuna mu ngeri bweti wa innama dhalik naye enkola yaabwe eyo gy'olaba si kirala mujarradu ittiba'in li ahwaihim kugoberera bugoberezi kwagala kwa mitima gyabwe fahadha min adalli nnas abantu abafaanagana bwe batyo be basinga okubeera ababuze hadha min adalli nnas omuntu ow'ekika ekyo be bantu abasinga okubeera ku bubuze haithu urida alaihi lhuda olw'ensonga newe babalambikira obulungamu wasirata almustaqim nekkuba ettuufu almawsulu ila llah erituusa omuntu eri allah we wa ila daari karamatihi era eriyingiza omuntu ejjana ya allah falam yaltafitu ilaihi walam yuqbilu alaihi takyuka kutunulayo twala erigasiyawo nebwe balambikirwa ebituufu ebifaanagana bitya twala erigasiyawo takyuka kutunulayo munange va ku mwabalaya mwenzija renti mwenzija renti ne baganda bange mwe basomere mwe mbaweererera n'okwambala mwe nyambala nze nno gwolaba nina n'abazadde ate nze mbalabirira mu bwamalaayo obwo gwe bwolowooza bwovumirira kati ŋŋenda akompola lam yaltafitu ilayhi walam yuqbil alayhi wa'ahu hawaahu ila suluki ttariq okwagala kw'omutima gwo wakujjuzaamu kukwata kkubo almusilatu ila alhalak ng'enkomerero y'ekkubo eryo ly'okutte ekutuusa mu kuzikirira muganda wange allah akuwadde akazigo okapangisa akuwadde n'obuntu olinamu akatanda olinamu n'olinamu akuwadde ne kaboda boda okafunako omutwalo n'ofuna ekyokulya n'okwejjanjaba newejjanjaba osobola okuwasa omukyala fi lhalal n'obeera naye n'omala obwagazi mu halal sente zo nozisaasanya mu halal sinnaba naye ate buli kiro okusanga otutta muzigo gwo malaaya naye bwe bakubuuza obweza sinnatuuka watuuka kwenda totuukanga kuwasa watuuka kwenda totuukanga kuwasa ekkubo n'alironda era babikuyita kulonda kkubo wa'ahu hawaahu ila suluki الطريق أو الطرق الموصلة إلى الهلاك والشقاء الله كودو بسنت ناكلمة كودي owasizza شارو omwomulina walilahi alhamdu nakayumba allah kakuwadde obusobozi obupangisaayo okyayagala omukyalo omulala obusobozi obupangisaayo akaziga akalala obulina naye ogenda muloogi omulundi gumu n'oteekayo emitwalo 2
ne malaya gwotutteyo n'omuwa 10 nebye munywaddeyo ne munywayo ne mulyayo ate eby'emitwalo emirala 10 omuntu zapangisaamu omuzigo omwezi gw'ozikozesa mu lwenda lumu. Maadha naqulu lillah, maadha naqulu lillah, Allah nze naawe tugenda mugamba ki? Olunaku lwalisibwa ku mimwa gyaffe eziwoza egipalapalanya. Watukallimuna aidihim watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Emibiri gino kigenda kutuwaako bujulizi ki? Ng'akamwa koogera akapalapalanya nga Allah akasibye. Fattaba'ahu, n'olonda okugoberera okwagala kw'omutima gwo okukulondeddewo okutwala mu kkubo ery'okuzikirira. Wataraka alhuda, ne osalawo, Umaru n'asalawo okulonda obubuze. Fahal ahadun adallu mimman hadha wasfuhu, waliwo asinga obubuze okusinga alina ebitende bifanako bwe bityo. Walakin dhulmuhu wa udwanuhu, okujjako obulyaza amaanya bwo. Wa udwanuhu, n'okusukka obusussa amateeka ga Allah. Obulungi Allah bwe yakuwa buli musajja akwegomba, naye walemererwa mu basajja abakwegomba abakutenda obulungi okufuna ng'omusajja akuwasa fil halal, wabula obulungi bwo wasalawo obukozese buli akwegomba akwendeko.